Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuuza ko mwena abaisilamu buli mujasiza okubeera nga ate agoberera kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo baidadi sana abatali baisilamu of course nammwe mbabuuza ko nti mukama waffe yebaze oba Yesu yebazibwe nammwe kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo baidadi sana bapata Fahad Pro UG era nga nombeerawo nnyo okubeera nga tekutuusako amawulire nga bwegatambula mu ggwanga lyattu Uganda sakano bwera oganga ino yonna era nga wiiki eno yonna yonna tubadde tubuutikiddwa amawulire ga Palaso ne Alien Skin era ng'ensonga zaabwe tezinnaggwa naye nga in between yawo wabaddewo ensonga ezibadde zigenda maaso kakati olunaku olw'ejjo kooti yasindise omukyala mujjukira omukyala oli yakuba omwana mu kiyigo n'amukuba n'amuleeguula n'amukola ati omwana nalaba avaamu n'omusaayi ogw'amaanyi era nga olunaku olw'ejjo omukyala oyo yaleeteddwa mu kooti n'abaako ebibuuzo byabuuzibwa ekyamazima kiri nti yakkiriza emisango gye n'agamba kituufu emisango egyo nagizza era nga mbu nalingiza okubeera nga tennongoosa omwana mbu yali yeeyonoonedde oba yali aliko obukyafu kakati nno oluvannyuma okubeera nga yakkiriza emisango kooti final emaze nebeera nga ate emusalira era ng'emuwadde emyaka 4 bweddu olaba otya kibadde kyetaagisa emyaka 4 gyokka oba abantu we bati tebategeera kubeera nga tebakomerawo ddala mu society kubanga kyasima gino okuba omwana w'omukazi n'okuba omwana w'omukazi bw'otyo n'otakomaawo ye omwana ow'obuwala omuleegudde omukozi otya kugamba video lwakuba nti mbaso agibateera wano naye nga video yali mbi nnyo abasobola okubeera nga temugiraba mwagiraba era nga n'ogwo omwaka oguwedde waliwo omukyala yakola ekintu kyekimu lwakuba ekyoli ate kyali very worse era nga omukyala oyo yeereegula mu mwana n'abeera nga ate avaamu obubi obwo nga bugenda ku mutwe gw'omwana era omukyala oyo bwe yamala okubeera nga takola ekikolwa ekyo n'abeera nga atabusiga omwana yenna era teyakomaawo n'abeera nga ate amuwaako n'okulya n'alyako just imagine abantu we batyo zindaba nga baali badde tebateekebwa na mu community yonna yonna tebateekeddwa kubeera nga tebakoma mu community n'abeerera ddala emyaka gye gyonna oba obulamu bwe bwonna anyway bye byagenze mu maaso side ezo eyo omukyala ye yasibiddwa emyaka 4 bweddu naye nga baneka tusabe abakyala mwenna mbeere nga temwekuba mu mitima oba olina akacyankalano n'ebbaawo oba n'omusajja oba ne mujjawo obusungu tobuteeka ku omwana aba teyabiriimu omwana abeera very innocent so ngenda kubeera nga tenkuterawo obutambi buno saako n'obutambi obulala bungi nnyo video beera nga te oginterako ekiko liking nga sharingirako abalala genda wase mu comment section otubuulire gwolowooza ki ku nsonga zino emyaka 4 omukyala ono gimumala oba yali badde abeererayo ddala sinakindi nafuna n'ekibolerezo ekisingako awo ebyo nno bibigenda maaso side ezo eyo nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo kakati obubaka bwange bugenda eri abategesi b'ebivvulu b'ewaka wano bambi temuswala who said mwe omukulu tasobya yo mwe mwasobya dda only that mubadde temuyina abagambako openly lwansonga nti abayimbi babatya babeeguya bwe baba mu bizibu mmwe mubawola ne mubayimbisa emitwalo gya shows ng'omuntu akuba kivvulu kya muntu ne mubakubanga syndicate mmwe bapromota kakati industry y'ewaka bwe bayali ebaddeko n'agazibu aganene agasookawo gaali agazibu aga ekisooka bapromota ekyokubiri bapresenter yes there was a time nga bapresenter nga twafuuka ekizibu eri abayimbi kati ate ne tusukulumamu ku bapresenter bannaffe abategekanga ebivvulu abo nga tebajooze bitooke byebigwa them aside kansooke mbaveeko obubaka mbuweereze bapromota mu bapromota mwenna abayimiridde mu kamera tekuli agibwako adiisi tekuli bwe banga eri adiisi y'omufu y'okufa mwene we mubika muntu nti afudde tusooka mussaako kagalo tuwulirize ddala afudde ne tulyoka tumubika temwegibwako adiisi olw'ensonga zange wammanga ngenda tutandika n'omukulu Abitex with due respect omukulu Abe Musinguzi wagoba abayimbi okuli Ronald Mayinja Mulwana Patrick n'abalala ne Sali Bebekulu munkuuka olw'ensonga zo ez'ebyokufuna ku kweyagaliza kyewabala bwe kyagaana ku lw'okubanga mwe temuswala muswaza buswaza ku nkuuka ezzeeko n'obaleeta obakozese olumya abantu be bamu abakudisappointinga mu nkuuka eri
with evidence weeri ekyo tukivuddeko. Ekyokubiri, abayimbi kye bakyasinze okwogerako bonna abayimirira mu kamera, nja kukwotinga omuyimba Jose Chameleone ne ku bandi y'emu ngenda gikwotinga. Omuyimbi Chameleone yagamba ensonga zange ne Abitex si ntono, tasasula. Mmwe mukyasinze okufrustratinga abayimbi, mubakozesa overtime ne mutabasasula kibagwanidde, ng'obulamu bwe balivinga bwa bbeeyi ne basigalira kubwa ne beekyawa ne bagenda mu zooni y'entalo nga kye baasigaliza kyekyo. Kyo nga tukitadde ebbali. Omukulu Abitex, oyina omusaayi ku ngalo. Okivvulu kye wasembayo okutegeka ku alien skin ng'olese enkuuka. Kyafiiramu abantu. Ekivvulu kye wasembayo okutegeka kyafiiramu abantu ku Freedom City. Omusango gwaggwa gutya. Tewali mutegesi. Oba gwe wajja buzikolekitinga ssente. Naawe oveeyo oyimirire mu maaso oyogere mbu abantu bagenda kwetta, tubakwasa discipline. Toyina wadde akatundutundu ka right. Eyogera kye wayogedde. Omukulu Abitex, bw'ebanga enkuuka gwe wabadde osasula abayimbi, nkyogera ntya Katonda, toweza 4% ku bayimbi ng'obasasudde. Unless nga Abbe Mukiibi yabadde abakwasaganya, basasuddwa ekitono ddala in the name of muyimbira bwa Kabaka. Bwe baba nga Abitex gwe wabadde osasula nga si omukulu Abbe Mukiibi, eyinza okuba nga ne 1% tewera ku bayimbi abasasuddwa. Mwe abategesi b'ebivvulu, mutegeka ebivvulu nga temulina security. Bakanyama be mubadde nga mukozesa mu bivvulu mubamanyi. Mubamanyi ne kampani zaabwe muzimanyi. Babba abantu okufa obufi. Temwekolangako strike. Naye nga mubadde mukimanyi ekigenda mu maaso. Abbe n'ebintu byo bingi. Waliwo bandi emu. Omuyimbi yatuuka n'okukubamu oluyimba ng'omutuuse wano. Butasasula ate n'omuteekako embeera. Sijja kwogera linnya kubanga abayimbi ba bandi batiitiizi. Tebaagala mpalana. Omukulu Balunywa. Balunywa. Ekyobutasasula naawe mu rekodi mwoli. Nga ne babitusi bennyini bakolera shock Freedom City nabo baavayo ne bagamba babanja. Kati mwe abayimbi bano mwagala bajjewo emirembe gye baneewuliriramu oli agambe Fifi ne bwananvuma nina ssente zange ngenda kuddeeka mbale ssente zange. They don't have the money. They work a lot. Ne basigaliza kimu kwekubya kufuna bye bakungubagiza nnaku yaabwe. Mulina 99% contribution ku ntalo z'abayimbi. Mmwe bennyini. Mmwe bennyini. Mmwe bennyini ba promoter mu provoking abayimbi. Omukulu Balunywa nga sinagenda na ku profession tuddeko mu ssente zimwajji wa CDF ng'ogenda kuzigabira abayimbi ne ba presenter. Abayimbi wabasayiningisanga ssente mmeka batwalangako mmeka. Ebyo gyonna frustration abayimbi ne beekyawa n'abayimbi bantu. Kati sijja kugenda mu bingi naye naawe ensonga z'obutasasula ozimanyi nti obulawo ng'omaze okukozesa abayimbi n'omala wiiki nga nnamba ng'essimu teriiko n'olabika after. Obadde musagaza ssente ezirimu abayimbi simanga Kuruga Irene biki obimanyi. Toyina adiisi naawe tetugikuggyako. Omukulu Balamu Barugahali Minisita, nkwebaza nno ku nsonga ze tukuweereza ez'abaana ofaayo respondinga mangu tutambuliraawo naye nga tuzze ku nsonga y'abayimbi. Gwe nno osasula. Gwe ku record osasula. Naye omukulu Balamu njagala okubuuza wali okugulanyeeko n'omuyimbi atali omu oba babiri? Yes, on record. Wali okugulanyeeko n'omuyimbi wali otuddeko n'ogamba yesaawa tukole strike? Lwaki ovaayo kati? Omuyimbi Bobi Wine ng'akyali muyimbi
Bobby yatuuka n'agamba bannanga abasajja baŋŋaanye okuyimba. Takyogedde mulundi gumu, takyogedde mirundi ebiri. Nesho eyasemba okubeera ebusaabala ebyuma bya JJ Sounds ebimu byatwalibwa naguno guliko tebivanga ku poliisi. Mwe abategesi b'ebivulu mutuulanga ddi okulaba nga mukola ensonga entuufu muve mu bino ebyokuyisa nga nammwe ebivulu n'okukola amalala n'okutrendinga. Ebyuma bya JJ mutegesi munnammwe byakwatibwa. What did you people do? Mwakola list ya shows ne mugende wa Genosale ne mumugamba nze mbadde nina Bobi Wine ku stage muyina egindi ne mufuna sente kumwenna njagala mumbuulire ani yakola ku strike ne holding a sense nga baganye Bobi Wine okuyimba. Njagala mumbuulire kumwenna ani yakola ku strike n'atuuza press conferences ez'enjawulo eziraga ddala obutali bumativu nti Bobi Wine tayimba. Kumwenna abaze okugamba muno mu boycotting abayimbi Alien Skin ne Morwana. I mean ne Palaso. Njagala okubabuuza abe musinguzi okulwana kwa Palaso na Alien Skin okwasooka ani yakufunamu ennyo yali ggwe ekyabatabula na Alien Skin butamusasula ng'amaze okukola show era nga tomusasudde. Katomusasudde naye nga gwe wafunamu walanga n'ofuna abantu n'ogoba naye n'okusasula omuyimbi kyabaakoledde tosobola kimuwa. But you people come out ne mutandika tubaninga abayimbi kuki. Tuddeyo ku Bobi Wine mwagenda ddi ne muwandika ku kiwandiiko ddi mwe mwayiga kujjanga mu nnyimbe kusoma kwewala ngenda kuweerera omwana wa gundi ngenda kukola kino. What else can you do beyond that for the industry? What else can you do? Bwe mubanga mwali mutegese ku battles mwenna abayimbi abali wano bwe baali bakuba obucupa nga butandikira ku Bigayi Bebekulu n'abalala, what did you say? Did you people come out and condemn it? Did you? Oba kati mwakabitegeera nti bibaddewo mu ggwanga. Bwe mwajja ssente wasale mwosaliddwa ebivulu Bobi Wine abadde alina okuyimba ku mwenna ani yakwata ssente n'awaako Bobi Wine? Ani? Wabula muvuddeyo ne muyimirira mu kamera n'amasuuti gammwe era tugenda kavaninga abayimbi kuki? Wa mu ggwanga ki? Ku grounds ki? Nga bye muyina 99% mu kubalumya. Mwe bennyini muwaga abayimbi. Bwe mubanga mmwe temubawaga lwaki wali okola ekivulu nga Alien Skin alwanye ne Palaso walirese Palaso n'akola show ye naye wakiyingiramu n'oteekako Palaso embeera n'omufiiriza show. Yes, njagala twogerewo awo kati mubaninga ki? So njagala mumbuulire muboycottinga ki? Mmwe bennyini ba promota nga bwe mweyita muyimirira mu maaso ga cameras ekyo mwalisembyengayo okukola ne mudiisinga abayimbi ne mubalinyisaako abalala mu ngeri y'okwagala obbakolamu ssente n'okubamanyiira ne mubazimbya obusajja ku mitima. Kati muvuddeyo mu kamera kyemugamba kino kye mwali mulina okusooka okukola. Omuyimbi AK47 bwe yafa mwali temumutegeka, mwali muvuddeyoko ne mudimandinga mbu twagala ku ripooti obaawo temukolawo. Omuyimbi Radio bwe yafa mwakola ki? Mwena mwavaayo abayimbi. Stop your double standards. Mulekeraawo obunnanfuusi n'okulimbalimba ng'ensi. Industry webanga erina ebizibu ebikulu bisatu muli kizibu ky'amaanyi ba promoter. Muli kizibu ky'amaanyi. So bino bye muvaayo ne mugamba kyemugamba kyemwabadde mulina okusooka okukola. Njagala okubuuza omukulu Balamu wali ludda wa nga Palaso beekubye empi n'Alien Skin, Palaso akubye Alien Skin oluyi
Abe Musinguzi n'amutegekamu ekivvulu n'akiteeka ku palaso eyali yalanga edda. Wali ludda wa? Okutuuza bakulu banno bano bagambe yo kyetukola kikyamu, we need to stop this so that abayimbi bano batirira mu straight line. Wali ludda wa nga bapromota okuli Bajjo, Abe bakyala ku zi TV ne basosonkereza abayimbi okufa obufi. Mwani yabagamba mbu omuyimbi si muntu. You guys, omuyimbi muntu alumwa era anyiiga, ate era naye alina right e reacting ku kiba kimutuusiddwako. Omuyimbi si malayika nti yajja asuubiza bannange siri basobya ne bwe muli mu nkuba embi nja kukyusa n'ettama eryokubiri mukubeko. Mwenna nga bwe mubadde mu kakuuni kammwe temuggyibwako hadiisi. Mwabadde mulina kutuula eyo munda ne musooka mukwata obuziina ne mugamba tugende wa pulezidenti w'abayimbi Eddie Kenzo n'atuula ne mugamba akatubayite munda bwekigaana ne mulyoka mujja mu kamera. Mmwe bennyini abategesi b'ebivvulu musapootinganga abayimbi nga mubategeseeko ebivvulu bakole sitanti ez'entalo zisobole okutambuza show zaabwe. Kakati kino kimukola bakiyita batya? Bukookolo okugeyaŋŋana. Basebo muli bakulu naye musobya. Twabagamba mbuno guno omulembe omukulu asobya ate buli muntu wakugambwako. Mwali sirise nga bwe mwasirikira ddala nga mukolanga zi Battle of the Champion zibiki. Okay, omukulu bbala. Twogere ku kivvulu ekyokola Entebbe. Twogere ku kivvulu ekyo. Abayimbi baali betidde ku stage nga mubayimbi abo mwalimu Mirikwesi. Do you people want us to go back into the history of the things you've been doing? Do you want us to do that? I don't think we have to. But you know the truth. You know the reality in this thing. Nti industry watabamu bifu namwe temukola. Kati ate muleme kuvaayo okwefuula bakiiso kya mbuzi. Muleke kuvaayo okwefuula bamalayika mu ggulu gye mutali nga ate geyeena gye mutuddemu. Don't. Mukole ekibateekeddwamu ekibatibirizibwamu. Ekisooka musasule abayimbi ekibagwanidde. Bwe muba nga mwefudde akakiiko kakwatisa mpisa nga bwe mutegeka ebivvulu mmwe bennyini temulina na security ekuuma bayimbi. Wabula basajja mmwe bannange muyina kutuula nga muwulidde ensonga nga kati oluvubu mwe lutambula nti omukulu Sebatta abanja. Ne mugamba yo Sebatta musajja mukulu nnyo kubanga abanja. Okitegeera? Nti Sebatta musajja mukulu nnyo kubanga abanja. Nti abaana abakolako eyo show babanja. Nti abaana abazze babakolera babanja. Ebyo bye bintu bye mulina okutunulamu. First. So see behaviors z'abantu. Ngate mwe was creating. You created these monsters. You created them. If you didn't create them, tezali ba desert. Abasajja the big threes we bayombagananga ne balwanagananga nga mbakolamu ebivvulu. Kati muyimirira ku ki you people? Amagulu tegaba bagabata amagulu ganfamba tegaba famba. Tegaba luma ku muyimiridde nga mwogera ku zino ensonga. Mufaananye mainstream etakuba nnyimba z'abayimbi. Ate neevayo neebeetekako mbutuba baaninze ate Mukama yatuyamba mainstream yagwa ate teri ddangulu. Era eyo mwe tugenda odiscussingako teriimu. Yagwa negwa teri ddangulu. Naye mmwe baseba abategesi b'ebivvulu musooke mwetereze mu ngoye zammwe mutereze mu koona gye mutudde. Abayimbi mubawe ekibagwanira. Abayimbi mubawe
ebintu bye balina okufuna baleme gendanga mu depression na stress zibaleetera kuvaako kutuuka kugamba nti kati tuzibe okulwanagana. Mwe mubireeta. Omwana yakubwa oluyolu n'omutegekamu ekivulu naye te nontamusasula. Kyokka nawe oli mu kamera wakula wooteeraba. Kitegeera. Mubaleeta mu bivulu temulina security. Atambudde n'eggaali emukuuma mbu tuweze abayimbi n'eggaali mubakuumise eki? You can't pay them individually. Musasule eggaali zibakuuma. Oba muwe bano abakanyama bamwe mumbeera nabo ababbi obubbi. Bino temubisobola byaboonoonekako. Maybe abategesa abalijja baligezaako mmwe mulinde bulinzi Katonda kubanyulula, kubajjulula oba mmwe kulitayalinga, but you cannot. Mwongera munnyo ku kiwundu. Ekiwundu kye mwasajjula edda. Ekiwundu kye mwasajjula edda. Muyimbi akeera ku makya n'avuma muyimbi munne. Ne bamuvuma namuvuma n'olemwa omutegesi w'ekivulu okubaamu ekigamba. Ate omutegesi w'ekivulu kyakola ayina numbers ku social media avuma ennyo gwakolamu ekivulu. Kati nammwe muveeyo mugamba abantu nti ki? Mbuki? Nti omuntu tasooza muntu nkuki nga muyimiriddewo? Nga muyimiriddewo. Kamera zibatawaanya. Kamera zibatawaanya zibalabisa nga abatanaaba. Kamera zino nze mbabuulira. Mwetereeze bino ebintu mmwe mwabitandika. Good Life yayiribya Mirikwesi. Good Life neeyiribya Mirikwesi. Mwajebaza mugikola mu kivulu. Mwajebaza mugikola mu kivulu. Eno yenkola yammwe. Kwe mufunira kwe muliira ate mwefuula mbu abatabyagala. Nga namwe bennyini mudda ku TV ne musojja. Njagala okumaliriza sheno ngambajjukiza Bobi Wine nakatannadda ku stage. Akyayogera ekintu kyekimu baamugaana okuyimba. Abategesi b'ebivulu kye mugamba we mwamulyamu ze mwamulyamu n'aba nga takyayina kuyimba mwamulekera ddala. Byebyo ebintu bye muyina okukolako. Byebyo ebintu bye muyina okukolako. Bwe muwulira nti mutegesi munnammwe ategese omuntu tamusasudde ne mukiyingiramu. Naye muyingira mbu yayambadde mini. Lwaki temutegeka abagomesi? Lwaki mudepressinga abayimbi? You push these artists to the wall. Era omwana ajja kujja amanya nti abo okole fujjo omusajja ow'amaanyi ng'akutegekamu ekivulu. We bakuba ng'omusajja akutegekamu ekivulu. Bino bye mwasiga mu bikungule. Mwasiga bijanjalo mwakola kujjayo kasooli. Mukakasa kisoboka. Kasooli teyaliyo we mwali musiga. Yaliyo. But you chose bijanjalo. Mukungule ebijanjalo byammwe. Industry okutuuka weeri yavugibwa abantu mmwe. Buli yategeka ku Battle of the Champions. Buli yategeka ku show ku muntu omulala nga alinayo simply because abayimbi beyinako beef oba mmwe abategesi mweyinako beef. You contributed funye olugalo lwo tobako kyoyogera. Buli mutegesi amanyi nti olina abayimbi boze tosasula. You contributed. Nawe sirika. Toyogera kuba togibwako hadithi. Just mwagala kubeera mu kamera. Nga mwategekako omu ku mmwe yategeka show Nakaseke neefiiramu abantu babiri. Wasasulako wadde ku famire y'abaafiirwa. Kokola obugeyana. Yeyo industry gye mwateekateeka mu gyenjoyinge mwesonyiwa abaana. Kale ababa bategeka abaabalanga mugenda baddiza ssente zaabwe ababawaako deposit. Oba mwogera ffa.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.